empisa gye bongerako eba ni predictable. Tewali miryango gy'emagombe tekigisobola. Kanisa Kristo yagambye ngenda kizimba. Eya Kristo tewali mukulembeze ko basobola gyeteekako mbu ye yagireeta. Zino zonna nabo babakoze baleeta. Amazima gali bwe gati ti President Museveni ayina mwezi ze, ayina ze yajja nazo. Era boogera kyere ne bagamba ayi kabaka gwe watuteekawo, gwe watusaawo, ezo zize. Kristo ffe tugamba eya Kristo eyali predictable ye yagyeteerawo, emisingi gy'emagombe tegigiyinza. Kati ate zino gavumenti ze zeeteerawo era nazo zoogera kyere, gavumenti yatusaawo, gavumenti yatuwa eddembe. Ezo batya n'okuvaawo, batya. Era beera agamba bwe bamukulembeza omulala bwajja n'atugira waawo. Nkugambye eyo si ya Kristo, si ya Kristo. Era namwe abakankana ekikulu Musomba ajja kugazzaawo kyaki. Naawe tuli mulokole. Tusabasaba ogambe Mukama make me part of that church. Era omusajja yambuuziza owange ebintu byoyogedde totya kubukkalizawo kanisa yange bagigali yange ekanisa yange yogalooja kyaki yennyini. Era abasumba bayinza n'okwewuunya okujjako mwe abali wano ye kanisa yokka yasaba mu COVID ng'ekola night prayer eno gy'olaba mu COVID nani stop mpaka bwe yaggwayo poliisi teri wali. Balamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna, mbaagala nnyo, njagala okwebaza Mukama ku lwammwe. Mwasuze mutya? Ekintu ekisinga okubeera ddala eky'obulabe ennyo kwe ku incitinga nkiyite kisagala kukiyita violence, naye kwe kukuma omuliro. Osobola okukuma omuliro, kwe kukuma omuliro nga gwe tosobola kuguzikiza. Oba nkirete bwe ntyo, Christian discussion platform n'abalala bonna abali ku side ya Mukuye n'ogundi eno platform eno ya Pr Gerald Mukuye. Seetaaga reply yammwe yonna. Actually seetaaga na reply yammwe yonna. Seetaaga mumpeko mu mentioning wantu wonna. Seetaaga na comment yammwe. Actually nze simanyi na kumanya nti oba mubi following ne byenjogera sibimanyi na kusibi. I don't know. Wabula seetaaga comment yammwe, seetaaga reply yammwe, seetaaga kintu kyonna. No need. Christian discussion platform. Ekintu ekikyasinza okubeera eky'obulabe nzize mbabuulira bulijjo nga mbagamba nti abaweereza mujje politics ku kituuti. Politics kintu kirala. Politics kintu kirala nnyo. Kanisa tetandika politics. Politics atandika n'Abaromani n'Abaguriiki be bayingiza politics. Politics ajja asensera mpola mu kanisa. Ekintu ekyasinza okubeera eky'obulabe nzija mbagamba nti Katonda tadiiringa na politician. Katonda adiiringa na kabaka. Soma bulungi Bayibuli yo. Daniel ndooza 2:21 eyo mba serabidde either Daniel 2:2. Katonda ajjawo kabaka era ateekawo kabaka. Katonda tadiiringa na president ku level eyo. Katonda adiiringa na kabaka. That's why if a Bible etuyita bakabaka, royal priesthood. Katonda adiiringa na priest. Katonda adiiringa na kings. Tadiiringa na politician. Why? Kubanga politician ayina kye bayita double mind. Yakobo 8. Politician ayina kye bayita double mind. Mukuye bakukubidde engalo wano musumba waffe kati yego musumba waffe kanisa erirudanzi gye tusabire eyo. Eriruda tujje tusabire eyo. Ono yekka ye musumba kati mu kibuga ategeera abalala bonna. Naye bw'obanga okola statement egamba nti
mu Uganda mu kanisa zonna zaali zegadde nga tezikola, eyange yokka mu covid yalinga inazo overnight wano naye nga poliisi eri waliwo amanga. Kasita otandika okwogera ebintu ebyo tujja tuwuliriza nga nze nteekako question mark. Gwani yakugamba nti kanisa yo yokka mu covid yeyalinga eweereza? Ani ekyo gwe yo research wamujjawa nti eyiyo yokka yeyalinga eweereza? Gwokijjawa nti eyiyo yokka? Olinga oli yatugambanga nti ekanisa eyange yokka mu Uganda ffe batasaba nsigo, tetusaba mabaasa, Katonda atumye nzekka. Kasita owulira ekyo nze yenze yasoose, yenze nzekka, yenze abalala bonna bayaaye babbi, yenze nzekka. Teekako question mark. Yenze nzekka. Omanyi amakanisa ge mmanyi agaakuŋŋaananga mu covid? Ng'olese n'ekyo kanisa kye kibogamba. Ekanisa yange yokka ye yabisabanga mu covid ne overnight nga tulina zi home cells ezaakuŋŋaananga mu covid. Tubalina tubamanyi, nina abaweereza bwe mmanyi nga mu covid baasabanga ne zi overnight. Eyange yokka ye yasabanga mu covid nga ne poliisi eri waliwo amanga. Ekanisa yange bagiggala. Now kye tuyita double mind kibi. Nze am demanding you, va ku kituuti kwata placards. President Robert Kyagulanyi bamubbye akalulu. Mbadde nkusaba kwata ebipande, genda ku street, kwata ekkanisa yo, yita abaana family yo, mugende ku street, tubanje akalulu kaffe. Nkiddemu obukuusa bujjeewo. You a lawyer, oyina ne balawyer awo. Abaana bali mu makomera since 2021. Genda yo mutandike emisango egyo mugisolovinge. You a lawyer, oli munnamateeka, you are an activist. Kino kyenkugamba ampuliriza. Kasita omuweereza yenna otandika politics ku kituuti, manya. Kasita otandika politics, mubive ku bino byebalimbalimba nti politics is everything. Nti bw'ogenda okugula sabbuuni abadde omuti ogw'omutwalo kati guli ku 12, simanyi kati oyo politics. Simanyi kasita ogira bwoti politics buli wamu agenda kukusanga no, muleme kukyusa bintu. Politics kintu kirala nnyo. Politics muzannyo ogulimu obukuusa. Abaana bagenda okufiira obwereere, abaana bafudde, abaana bameze ebintu ku mitima gyabwe olw'ensonga nti temubasomesezza kyetaagisa kuwulira. Ekkanisa wootudde gwolowooza Mukuye, gwolowooza banuupu bokka be balimu, temulimu ba NRM, tebalimu aba NRM, tebalimu aba NRM, temulimu aba DP, tebalimu. This is the problem. Oyimirira n'oyagala oyistandinge as the right man, as the only man. Nze nzeko omusumba wagidde nuupu wano, nze nzeko omusumba era nze kwata abaana bo, family yo, nawe kenyini ekkanisa, mugende wali eri ku street. President Robert Kyagulanyi tubanje akaluluke. Byobadde ogereranga ku kituuti nga tugenda mu kulonda, kati ebyo byonna biteeke mu nkola. Tuteeko wali eri, yingira wali eri mu battlefield, wali genda ku street wekuŋŋaanye n'abaana awo we bali, banoonya abaana ne bagenda okwata ekibiriiti n'amafuta ne petro, bagende otandika okukola egundi. Kwe bali ku mitimbagano bali mu kola programs ezo. Nawe kola programs ezo, mugende ku street mubanje akalulu. Double-minded politician muzibu. Mbagala nnyo nze Nicholas. Pastor Mukuye yakola kiti wali kye yankola. Nothing. But I hate double-minded people.
mbaagala nnyo, mweraba.